Beri. Eta hakuna yai gukma gege. Zisanze ensi. Ni tikere n'abatulamu kale kyalekere ja beriye. naye wulira Ento winyi. Mukama Katonda Tiko komerwa. ng'amaze okulaba obubi bw'omubi Setaani. Ikaramelo ti koneno balla kuor chitani. Azeyoko katonotono. Kodo kunano no kanano. Kyali anayo dakika butonotono. Ti kale kyala dongi dakika marano no. Okufa temulifa okiwulidde. Ni to pebinu no to winyunu. Okufa temulifa. To peito olugire. Oni olwokuna. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Olaba. Tuolteko bidahoni pebinu to olugire. Olwo kyekitonde eky'oluberyebirye ekyasookera okwogera obubi n'okwonona ekigambo kya Katonda. Moniko mgina chuadushu ena ye gina chuya chela mobilo cha kobukopa right ekate beno kuora achwechi. Bayibuli egamba Bayibuli ko bwe mulirya temulirema kufa. ni kai cha muru pegiri ikweru nuto. Setaani aze abagamba nti nedda okufa temulifa. Chitante bino te ko ni pe bino nuto ko matwa. Mulibanga Katonda. Bino bera chala chwe. Owulira? Iwinyo. Katonda yatuna omuntu mu ngeri yani. Amani achwecho dani ta chala. Bayibuli ekakaza nti Katonda agamba tukole omuntu mu ngeri yaffe ne mu kifaananyi kyaffe. Bayibuli moko ni achwechi koko mukoboni ochwe dani ta chalwa eka amechal kedwa. Kakati guno omusota oba omwoyo guno omubi. Amani tuol onyochunya rachi. Guli waggulu wa Katonda kakati okwogera obulimba. Amani endo ti oirokore wimala chweche kate chakoko Bayibuli egambye nti oyogera obulimba oba oyogera ebiva eri Setaani. Amani Bible komoni kali ko kop megoba. Nuya ikwanye kopino ibochetana. Tandikira kwolwo ogende mu maaso. Chakikono ekata meri wotkera. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Owulira ensonga? Tuolteko bidahoni pebinu to olugire. Okufa temuligira ki? Eto pebino te munuwa. N'essaawa eno waliwo ali kusoma ogw'obulamu. Amani chawa ni tinga tatia wewe N'essaawa eno waliwo wuuyo akoneddwa emmotoka. Amani chawa na tinga tara mota hakweko. Wuuyo agudde mu nnyanja. Enyo achelo kena gino porina. Oba nnyonyi egudde basi. Onyo dege por kanoro pin. Owulira ensonga eyo? Winyo kopo. Naye Setaani yagamba nti okufa temulifa. Eto chitalo koboningo ni to pebino Buli nuto. wempulira omukazi ng'akuba enduulu Amani chawa dicho maana winyo dako cha kokuduru. kubanga omuntu afudde. Onyo pianida noto. Gamba nti Setaani wulira. Amana nako ni shetani winyi. Oluyimba lw'oluulu olulungi. Wiri abecha nina dako nutia wero. Bagamba nti okufa oyo akambira ki kati? Amali niko reki. To pebinu to amani dako nutia kokuduru. Omukazi osi gwagamba nti okufa temulifa. Amani daka kokwen. Peobere daka ikimona mani bini ko begini to pebinu to. Enduulu n'okukaaba okwo byaki? Amani goyo duru kali jel kiti kokon. Uberumengo. Owulira nsonga eyo? Iwinyo kopo. Okufa temulifa. To pebinu to. Awo kaakati Amani ko. kiri bamalayika kye bagamba nti zisanze ensi. Eno kina miyo malaika teko ni atike de luoro to alye kuoro pinjo lobo. Omulyomi wuuyo asse gye muli ng'alina obusungu bungi. Bien agoba ni ubino eno tia bino boro kunti kali jel keda kema dong tutwal. Era alina akaseera katono. Bien miyo ni antike de kara Lwa no. nsonga ki? Piko pele. Oli yamugoba mugulu era ajja kujja mugoba eno ku nsi amusindike mugeyeena. Lona mo bino liano ngiporocha amana abino da kulobe wilobo kan wek mahe ekato rake bu ibu penga tu. N'abo abaawulira ekigambo nti bakigaana ne bakivumirira bagenda kugenda naye. Kali jel kede jabe bino winyo kopa chweche ekate dagi ubino makugi ekato bologe kali jel kede. Abaatandika mu bantu omulimu omukyamu ogw'okuzikiriza. Amajo bino chako ti idie jo tichameneko jo. Sibuyogera nange. Bangyo kai uti ut kali jel kede. Soma. Olwokutaano Kwani kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Wulira Setaani wulira. winyo shetani. Achwenyoni kaicha munu wa binu ya bere. Binu to kuno chalo achwe kuningyo po kuno kina ber kere kina rai. Kubanga Katonda amanyi. Ekitegeeza nti olwo atuukiza kiri ekigamba nti nufa nno yali waggulu ennyo. Pienne achwenyeo nyurdongi mane kitani koko opore kare chele kera achwenyi ende ti malo tutwali kata waggulu wa Katonda kakati. endo tiwi malo tutwali kata chwenyi Yategeeza omuntu kiki kyasaanira okukola. endo amanti atitidano ngwa pore dano tini Eno yakukweka. man poberu jamaa Mukama tegeeza ekituufu. we akobi okopati teni Katonda mubi nnyo. akobi okopati teni achwenyi rai pamita mungu Ate mugenda kufa. akobi uni togire baby luto unu Owulira? iwenyo Oye Katonda amanyi. pia achwenyeo
zimibanga katonda bino na chala chwe amazuga mu lugalizibuka ya wa bino ya bere Adam lekawo batondebwa nga bazibu b'amaaso Adam karjal kene kama bino chwe kuno bino to yaleta okuziba amaaso setani yaleta omuzimu gwa kuziba amaaso amani to wanga Adam karjal kene ikeba kawa chitane no bino kelo setani yaleta obulema chitane no bino kelo ngwalo yaleta ebigenge eno bino kelo kwenyu owuli ensonga dobo winyo kopo owuli ensonga buli kimu kyonna karjal kene kino rodushu soma wani olw'omukaaga omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya bambi era nga gusanyusa amaaso amuwangudde n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa era ne musajja we wamu naye n'alya Kada kono ni yatono ber na chama do kawa do yatono mite pie miyo da hondo horie opole nyige te chamo te miyo mogo bangchware te chamo amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne beetegera nga baali bwereere ne batunga amalagala g'emitiini ne beekolera ebyokwambala gina ryo dusu wangete ya beroko otenge yoni otio noro gite kwoyo kono lam karache meruha ipiergi amaaso kyagazibuka wangita ya bere amaaso ag'okulaba katonda gaziba amani wanga menena chwe ubiro toko n'okulaba ekitiibwa kye karjal kene nenu de achwe amaaso ag'okulaba obubi amani wang menenu bal ne gazibuka tedu ya bere ne beetegera nga bali bwereere eka otoni yangi unuloti ekisa wotondoro kino tebaali bwereere mu ngeri ki lwakuba nti bamaze okulya mani chawa ni unogi beti onoro ni pingo ni kwanya kikeni pieni utio no chamo bonoonye utio ko ballo ni machwechi bayibuli egamba nti ne beetungira amalagala g'emiti amani bible teko ni ginda utoko yo bako lam okwetungira kitegeeza nti ne beekolera eddiini amani koyo bako ni teko perni gindi oto chako dini amadiini gonna gali mu kintu ekyo amani dini duchuti jamino beekolera kino to timo ne beetekerawo n'erinnya eka to da yiko tuketi yenyi n'amateeka kare cherkere chik n'erinnya kare cherkere nying owulira iwinyo era erinnya gaba ga kingereza amani nyingwe na ruteli bugi wano temuyinza kundaga no lo nyinga ya ndo ba mumi toyinza kundaga wano diini eririna erinnya ery'ekiraŋo pera mo nyutekan Eh. nying dini marati ileblang eddiini eri mulera mulira wano wonna n'eraŋo muntegeeza eddiini enayogera olula gye bawandiika nti mu lulaŋo amani tore nyute ilera kan unyela kan du nying dina mo chokene leblang naye gonna gali mu lungereza eto duche ti lemuno sonyogera nange panyo kai wot bw'otunula kan mu bayibuli kai neno bible eyiyo i oyinza bible okundagamu amanya gali ku nsi oyinza okundagayo limu lyokka eriri mu bayibuli ikai ya bible ni itwero twitter nying dina metiwi lobo kan du twero ni nyute bible olwo tebongeddeeko pe kono pe olwo neno tebasazeeko kono pe ngolo ginoro oza ogenda nange panyo kai ti wot muganda wange ampuliriza o mina metika wingi enjiri eno yasuubizibwa kukununula jiri ya meo bino chikoni o chiko meko kodano okukujja mu buddu bw'amadiini gano agali kulimba abantu enkya n'eggulo bekwa nyopime dina metika wala joy wor kala chelke dichi katonda omu aliwo abantu bonna obutuukirivu chwecho bera chele kana memi yo pore lwaki amadiini mayitirivu bukadde na bukadde biliyoni na miliyoni ngomi amandiri tia pol million kene million medini bali mu linnya limu lya yesu akuno ti nyinga chel me yesu naye buli muntu alina ddiini linnya lirye eto ngara chela cheli yakina getichi kene nyi balwanagana otio lwen kengi mu yesu waabwe i ko yesu gino ona n'ensonga eyo ineno kopo omusevesi n'ayita yesu kwanda omukatuliki n'ayita yesu asabesile bera yesu omukatuliki yesu yesu katoliko bera yesu protestant yesu joma ogenda no yesu abalokole obukadde bw'amadiini bayita yesu oba jesus tutumia medini molonkele komoni yesu yo jesus eno njiri mano bero jiri nga bw'onoowulira kitame iwo wijokera nyinyi naga ekyo kitege kana eno nitegi njiri mano bero jiri kitame ti wijokera eriwa tikwene onokiraba nga nkomekereza kunda atia gikwena yabdo magi omwana yangu akomangu akina yoryot olw'omunaana ne bawulira eddoboozi lya mukama katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo linda okwekolera amalagala kwa winko ngichweyo bohen ne beesiba eka tutweyo pyengi kitegeeza okwekolera eddiini eva mu birowoozo by'obuntu teko peni chweyo dini ameyai teta medano
omuti ogwo gwe gwasooka okwonoonebwa ne gumenyebwa amalagala gaagwo era olwekigeno gubiike ku nsonyi zaabwe oba gubeere eddiini yaabwe. Amani yatna chakemo bino balo chane. Ubino tureye eka to kwanyo oboke no gino tikire meumule weji. Nga balowooza Akun gino tiyo tamoni. nti amasanda g'omuti ogwo Ni boke yati. gayinza okuba saddaaka ng'omusaayi gwa Mukama waffe. Pero nyumot achalo rema rorwa. Owulira Iwinyo. ate amalagala Ente do boke ni. ng'eddiba ly'endiga Mukama lye yasala ku lw'Adamu. Nyoni. Lao aroma me rodo bino ngolo pi Adamu. Bayibuli egambye ne beetungira Amani Bible komuni eka te koyo pirgi. kubanga baategera mbu nga bali bwereere. Yengino bino nyangi gino tiyo noro. Si bwereere bwa mubiri Pero noro me komni. wabula obwereere mu mitima Ni gyabwe. kwanya kekendo bero nori nchungi. Baali bamaze okwonooneka Pieno tu no tiyo ko ballo ko emitima giri kubafuntafunta Amani chungi no chako do bebia. baba bakyali mu ekyo. Ya kun gin politiko no. Kiki ekyaddirira Ngo bino lolu. amalagala g'abayamba O boka jano bino konyogi. amalagala Boke. n'amasanda gaagwo Karachel ke do kere. yayamba Adamu ne Kaawa O bino konya dam karachel ke ka. yasobola okuba saddaaka O bino bero chalo mot. n'olw'ensonga eyo eddiini teyinza kuba saddaaka ya Katonda. Pi mono Neda. dini petero bero mot bota chota twali. asaba nga teri mu Bayibuli Ni kwanya kekende teki pe. naddala eyange original Atuteni meri no biro Bible eya no. Isa Masiya Amo bero ma isa masi. teriimu Peti ye. soma iwe. Kwani. olw'omunaana ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Tumutieno me pinyo kwe, ginte winyo don ruota chwe kun wori die ipoto. Eka dano kere daho mere, tepo no kwe nying ruota chwe. Iya kine yen ametie die ipoto. Wulira Winyi. amaaso gali gamba nti mulizibuka amaaso. Wangamo bino ko bigi jani wangu bino ya bere. Yali agenda kubaziba maaso agalaba Katonda. Ikono te ko perni mando unwa wumu wange oko amero perne na chui. Bukyanga Adamu ne Kaawa bukyanga babeera ku nsi. Chakale kalme gino bino kiri logo. Katonda ajja gye bali ne balabagana amaaso n'amaaso. Unwa chui bino borgi e kagino to rate tunene wangi wang. Naye nga n'owe yajja Et mano kado pale bino yalinga ko. mpewo. Mani bina arotio bino bina charo nga yamu. fwe tulaba empewo ng'enyeenya emiti. Kitawana neno kiri yamo tika ayengu yen. Owulira Iwinyo. ne beekweka Eka gino to pono. mu miti. Ite ye. Mbuuza beekweka ey'abatonda yaani. Kana megino poni yeni ngata mochio kana gino poni yeno. Obero nuonga. Ani Obero nga. Mukama akumanyi Votu nungeo. ye yakuteeka mu lubuto lwa mukadde wo. Ena yo biro keri itoti. Wazaalibwa Obiro nywalo. nga akusuubira nti ojja kukula ng'omutegeera. Obiro unjwali kunitikere geni bino ndo kunitie Naye yeye. okusooka baakuzaala tebamanyi Katonda. Dok jomo bino nywalo magege cho nukimpoge. Omwana onoomumanyi otya Yinatin bino nyoni. okujjako Mukama okuteekawo Ne kwanya kigeni vot biro omwoyo gwe ne keri. gugwa ku bantu be Kate ke tuchunye te poro votu omere. okuwulya ekigambo nga bw'oli kukiwulya kaakati. Metu chukopere kita mama ne tiwinyukere. Ndowooza ogenda nange. Agere ndi got karche. Yangwako. Ane chunye yoriot. Olw'omwenda Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyiwa. Olira Ruota chwe chelu dano kun kobeni itie kara kwene. olwo emitabona gyetandiise. Mono kana mepeko bino chakari yeno. Adamu ali kusalaasayita n'omukazi we. Amani Adam kana bino chakapore kara kere dakamere. Ndowooza ogenda nange. Agere ne tiwot karche keda. N'ayogera ati mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ninneekweka. Ente gamoni awinyi kai wori poto. Noro te maka piena tiu giro noro. Ate pono giro ko. N'ayogera nti ani yakubulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako. Dokte penyeni nga kubini tiu noro. Ichamo che yat ama chini kuri cham. Owulya kaakati Iwinye donga manye. ogwo omusango kati Amani le mwalo kopeno. entabana gituuse. Amani peko do utunu. Kiri bamalayika kye baayogera Peko jamao malaika biro kubo. eggulu musanyuke. Ni wiporo bet keri Naye yomu. zisanze ensi. Ete kone ha tikere peko kubanga biro. oyo agenze gye bali Pien lona mu biro koruno. kyanaakola eyo
gina babino timikumi abantu abo abali mu nfuufu ikomjo ametia puacha obanga ffe abadalwanyisa ffe bamalayika banne kunri hen ko chako yika arjel kere wano malaika wagi atuuka kwabo abatondebwa mu nfuufu abo amani kalo tulubocha mo binu chwe ya puano bino bituukiridde kakati amani ngwa me chobere komkara bituukiridde kakati ko chobere komkara ozogena nange agero ndiwo karjel kera olwo kakati ne batandika okuwoza amani gindo tocha kupido oyo bayimiridde mu maaso ga Mukama akuno otio chui nyima chui eyasooka ya Adamu ena bidu cha kupido 12 apara niyo omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti n'endya Chote kamuni daga mimia niyo betkere eno mia nyigya ate chamo. omukazi gwe wampa okubeeranga nange daga meibine mia weka betkere ono yava mu nze ameo bino ya ibora egumba lyange chogona ennyama yange rimona bwe nagamba nti anaayitibwanga mukazi erinnya ery'ekitiibwa ama bina chake nini obirulunge ni ene bero dako piano bero nyingwe yampadde n'endya eno bino mia eka ate chamo oyo amaze mono joko era nga geyayogeradde mazima dak mwana bino loko unyoko unobera teni 13 apara de Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya Rota chuje penyo dahoni. Manu ameyin itimuni. Dahote kamuni tuolo bola ate chamo. omusajja asoose okuwoza icho eno bino chako pido yayogedde ge mazima mo eno bino kobo unobera omukazi teni gwe okubeeranga nange yampadde n'endya daga mene bine mia weka betkere eno mia eka ate chamo omukazi okoze eki kino otopenye daga mwalo kenyo tini omusota guugwo Dakon tuone retina no omusenzesenze ename obino bola n'endya ate chamo babanza okuwoza monda enda ucho kupido omusota tebagubuuza tuole koko me dobino penyo owulira biwinyo ekyaddira kyali ki mo bino lobo kakati bibonerezo amani do puodong olwo bijja amani puodong tia bino ku lunaku olwo lwennyini nino no ikokome adamu ne kaawa n'ensi yona baali badde nga birina okuzikirira amani adam karichalkere daga merekere lobo luchu obino otyo otyo ko Newolera. ento winyi n'abawa omukisa eka to miyo gekisha ng'adamu tayinza kuzikiriza mukisa guno amani adam petero to iko mkisha nga bw'ali katonda kitame ono acho alina dikeri okuteekawo ekkubo lyennyini eryanunula omuntu amani acho tikokome unueno tikeri yombe kitu yombe pero la kodano kokodano okuwoza kuvudde eri adamu amani pido bino ya ibota damu naye ebibonerezo biva eri omusota enta mani alola unyopuod Agambye bino ati- oworo atera na Agambye ati, kunkoba ningo 14 apara mwene Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo y'omu nsiko onootambuzanga olubuto onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo Rota chuje ko bituni. Yene timo man ochiena kari yakina le idusume me paso. Keri yakina le idusume tim. Ibino mal keri yi dogo bino chamapua ni idusume kuoni. okiwulire ekigambo ekyo iwenye kopo ekibuuzo kitandiise kati amani apuoledo shahare mukama yakimanya roti koko munungeo ensolo le omukazi daho adamu adam basindikibwa busindikibwa okwonoona obino choro daho karjal kira damu o choro ga chora wegir woro timbal owulire ekigambo ekyo iwenye kopo omusajja ayogedde ichoko buge n'omukazi ayogedde daho la mtiko omusolo tebagubuuza tuol po bino anti nsolo bien eno bero le kiki ekyaddirira mo bino lobo bibonerezo mono pod onootambuzanga lubuto ibino mol karjal kira yi ko olowooza nti omusota waali gutambuza lubuto okuva ku luberyebirye bebe kire tami tuolo no mola kire pingi chahari agege bw'otunuulira omusota no badde munene gutya toguyita nsolo akari nentol akari beda duongi ngo bedo ngile kakati kiri ekyewalula amani oberu ginora medo mola wakati mu bukambwe dirgero okolimiddwa ochieni onootambuzanga lubuto ebigere bye bikutukako n'agunyolanyola ne gubanga bwe guli kakati amani binu watkar mola kede yi eka to pono tienako amani ototo dodolo tienako amani binu do mola onoolyanga nfuufu obadde oli emmere wamu n'adamu naye kakati njikugyeko onoolyanga nfuufu amani chen kujoni chamo kare chel kida damu amani karandi ichamudo apuo genda mu maaso wora nyimbo 15 nanga obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi
era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe naawe liribetenta ekisinziiro abinuke tamole yakine yingire daho kiri yakini kwae akware binuko wi yini binuto mupunchene n'agamba omukazi nti nalinda kade mwako katunoge 15 nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe naawe liribetenta ekisinziiro abinuke tamole yakine yingire daho kiri yakini kwae akware binuko wi yini binuto mupunchene mutegere enjiri yange evira ddala ku butonzi mpaka ntuuke wendi niyono ni jirna ochakari komchweti kucha itunukire kana mama anati sija kwogera kanyiriri kamu ndokompoke bigambo ekinavamu nga nsaba sente pero medie tie ichu lai norome ibaibuli ya gikimere ekate kwanyi Samuel esura 5:6 Samuel Mario chora bi aduka mangu navaye wa Samuel natuuka eno ayakadeni oyo tunuboti amiri kuja netu nukana niyeyogerako ateko nene ndi bwenti nyananua tikiti ananua tikama lulyo lunyita luogeddeko kopara mebeti ngoreja okogo amakulu omusango edini gwena kubba bigambo bya Katonda okubiteeka mu bizinesi zaabwe donc te koperni otela dini tika kwallo kopachwe eka toketi chato wilginye business gi ndaga ekyo kitegeere kana mitinge okubba ekigambo kya Katonda kwallo kopachwe n'osoma ekyawandiikibwa n'okisuula mu bizinesi yo eka to kwando kinachwa eka to bollo iko business nekiwalwa abantu ba Katonda nga bolen bangi baligoberera obukaba bwabwe eka te wayo jwa ticha Pola jonu tello bodogagi rwedogi ero n'okwegomba bibiragi abantu bana bagenda okubalwa bonna oba bali batyawa bali bajjama obukadino bali bajjama amagoba bimirigi komgi jwa pola me bin bino wayuni ubino do temu magoba ikomjwana megino bone bali okabalimbibwa ne bamba bulungi bavuga mu motoka gahama na kina amayumba naki n'ebitibwa naki na buli kimu kyonna ebyekisebo biseera naye ate ng'enkya bagenda mu kuzikirira amani ni koni yongenu ngojamini bojora techa koreo kere oto hadon loni hambas kiri jama pola papa tier ude gikimera di hido itu ngoni gindisho binu yogena nange agero tiwo kalche bachi njogera kigambo kino ngomi ati akobuko to yongera ngako chuli nenganchi be med ginoro kitame wina anja kwa be ngol ginora me banange amadini begakola omusenyi kiri kigambo kya Katonda ati apenyuni ngwane dini tiatima achaki gobero kopachwe ndagano ndage dini yo eri mu Bible mu ameti nyuta dini na akundi Bible eri nyali yayo ni dini ni sinaba kutuuka ku Bible amadini gebakola ebirago obwe nga bali bweru bw'ekigambo kya Katonda apotera tu ni dini Bible ingwame otera dini tikatima ametiyo hamebe Bible kutuuka ku bulokozi amana amitatu ni komlare kokome olira wenyi omusota ogugambye batya tuon ubiro ko beningo olinyo okusoma 15 nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe naawe liribetenta ekisinziiro abinuke tamole yakine yingiri daho kiri yakini kwae akware binuko wi yini binuto mupunchene wali mukwano munene wakati w'ensolo eno ne Adamu n'ennyumba ye onuti diere adwonga pira tekitwal idierleni karajal kira Adamu karajal kira nywale emmere bali emu kiemu n'ogino kyamu karachera naye wulira ento winyi kubanga okoze kino ento pieni ti muma obulimiddwa gwe uchieni yin wulira iwinyo okusinga ensolo zonna loyo le yidushu onootambuzanga lubuto ebigere ne bikutukako amani birulira okarachal kira yi tieno topwona kodu onolyanga nfuufu nanjakwana okuva ku Adamu ye omusota guli enfuufu ibiro kya mapua chakare karno damu amani dom tuochamo apua na hakara era obulabe dogla bera ku naawe teekanga wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi amana biruko tokwo idie nywala daho karajal kire nywale ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe nywala daho biruko yuwi naawe oliribetenta ekisinziiro inde biruka yo punchene omwomukwana mpuliriza naatera okuva ku mpewo ino mina betika winya kundo achoki ya hii wabulyako omuntu nga bagamba nti Samusoni omusota gwamulumya omutwe winyo chahare ya achake melobo nini ni Samson
tuolo kawiye oba poroto unyo polo omusota gwamulumya omutwe ni tuolo kawiye okimanya bumanya nti omusota gwalumya oporoto omanya nti gulumya ekisinziiro yingirange kana lere ka tuolo ka polo nuka opunchene era wulira ete da hiwi wewe obanga okuba omusota amani kaini bade mitukoyo munene gutya akali pidi tuolo duongingo onoonya awali omutwe imoka na mewieti lwaki Bingo. kubanga akamwa ka mukama ke kakyogera bien kop dogga butiko komeno bino kobo njagala ekyo kitegeere kana mitini nge akamwa ka mukama ke kakyogera dog butiko komeno bino kobo ab'emikwano umeko na mamara tutuuse ku nsonga kakati amano tu niko mikopiko kobo okiwulidde iwinyo amalizaako tugalewo awedot achopo ko hagiki kono kale mutumire oli mumaaso nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe naawe oliribetenta ekisinziiro abinuketa moni yakine yinkiri daho kiri yakini kwe kiri kwae akware binuko wi yiri binuto mupunchene n'agamba omukazi nti okwongera naakwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana n'okwegombako kunaabanga eri omusajjawo naye anaakufuganga bangdako teko boni abinumeno remiko ikoma teki karme ya binunywa latin kelerem etu miti binubelu tie ikomchwari doke binuloyi n'agamba adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo banga dam teko boni yenyini winyo kopa chegi ichamu yatame ana chigi nikuri cham ochero lobo kopiri ibidu cha bokina moyaye kedaroma ni bisume kuoni amaggwa n'amatovu olwekumi n'omwenda yangu akoma muntu yezo mu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omumwe waggyibwa kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda apana bomwen ibidu cha bokuon pikokulunyim ituno kaida kilobo yena kwenye ye inapua ibidu doke yapua kakati abye mulumu mukama katonda n'akolera adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza wota pete yikolao temi ya dam kilichege mearuka nkomekeeza atida agiko mwebanye okumpuliriza apoya tutaluwinya wunu wulira winyi awo kakati ntuukidde ddala ku bulokozi amani atuno ilaareko kome nvudde mu butonzi bwe nali nammwe juzi ennaku bbiri ayayiko mugina chuya kyamanu atike lwini nalyokana buno kyalo olwokusatu ntuuse ku nkomerero kati amani madekidi atya tulyagikimere tugenda kunoonya amani owuot mu moyo bintu ebyo amakulu gaabyo kyeki ikom jamini teguogi tekopereni engo kiki ekyo engo eno okulya chamo kyeki oberongo owulira ensonga eyo iwinyi kopo tujja kugenda mangu obirugoriyoriot omusota tuol bukolimiddwa uchieni kutambuza olubuto amani naye birulyakalimu muko mulimu ekintu ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe naawe oliribetenta ekisinziiro eto pewiwili nywaladako birugo yuwi eka nywalirate eka yupunchen nywaladako gwe nange tuli zadde lya musajja yin kar kelkera wano bero nywalle cho njagala ekyo kitegeere Kana mitini gwe ngera. nange tuli zadde lya musajja yin kar kelkera ani bero nywalle cho omukazi talina mwana mu lubuto dako bas pefi kar kelatini nkiddamu amitaduo omusajja yalina omwana icho enatikere ati buli musajja lwagenda eri mukazi we ikare lichameda icho dozekere aba bodako atutta omwana nuoni utera tin kubanga omwana akulira mu lubuto lwa mukazi bien ati do i dako kyova olaba nti omusajja ayinza okumala emyaka 10 kiramba en kiri minani icho tero mwahamia chelvi nga bannaffe bano abatafumbirwa chale umbegwa chama peonyo mericha n'atazaala dokta mkenywalle ng'ate abaana mwebali dokta kunwitino lwansonga ki kubanga tiyagenda eri mukazi bien gin pe wor bodako omukazi ayinza okubirawo emyaka n'emyaka dako tero bero mwakere mwaha okiwulira iwinyo n'atazaala akun kubanga penywalle talabanga musajja ateeka mwana mu lubuto lwe bien ponene chomo biro kela tine kateketi yie ng'ate mukama agamba nti muzaale mwali kunroti koko mukomani nywaluni pe unulobo tewaliwo diini eggana abasajja n'abakazi okufumbirwa betindino mwalamedagi choka nimon nyomere era ne bafufuula obutuukirivu ekatolokana bero ng'ate ezo nikopore nteekateeka za setaani zonna akun mondicho bero yakashitani okiwulira iwinyo kati wulira amani winyi ezzadde ly'omukazi yaani amani nywala dako eming'aya
ezalira omukazi yani Nywala dako en nga. okubetenta omutwe kyeki Egoyo wiye en ngo. okubetenta ekisinziiro kyeki Kayo punjene en ngo. mukama aba ayagadde Kadu romaro. awo bwe En kana n'atandikira wobino chakiri. enkya Diri. ndinamu essaawa ze zimu Tikere kwaya ni beda unichawa naye che. balina okumpuliza baganda bange Apoye no twalu winyo meko na. mwena mwena abali eyo Undu jameti kana meti uri ye. abatezemu balina okutuwuliriza Unjo amikero radio apoye no winya muganda tutwa. wange wena ali mu kibuga muno Ino mina meti ibomani. n'abali yonna yona rediyo eno gyetuuka Kale cherike ngata meti kana radio ni tuli ye. ekireeta ku rediyo kuno Gina mokere radio siina ni. kirala kye nnoonya Peti ginara mabino moyo. sinoonya bapakasi Babino moyo sinoonya kulenya opi. ekibiina kyengenda kujjamu butetimbe na butitimbe bwa sente Batia moyo group mejo mabino kwalo chene board kitutumia kene sikyusa tutumia. ekigambo kya katonda Babino kanala kokopa chwe. okuva mu mwaka 65 Jahare mwaka alipachele mya boka N'okutuusa mpera gye buli mishogari. eno. Itunu keri mu chawa. myaka egy'ensanvu oba egy'ekinaana Mwaka pira biri nyupira boro mu kibuga chekucha. kinolira Itoni boma melirani. natuuka mu kibuga kinolira Anabina tuni boma melirani. eyansembeza yali akaki zefaniya akaki Ngata mobino jola kan. Ena yoru mobino Zefania akaki. mukulu wa eyali pulezidenti waffe obore Komkarno. Aduomwa onyo president wa mwena mukimanyi nti akaki yali mulokole ya en kanonu akaki ubero hiya molo kole. bwe twasisinkana Ikana mawalo bino watekele. nakkiza ekigambo kyenjogera ng'eyo lyerinnya Eka ente bino ye. Kopa manu ante tuchi komkarni. Ena yobero era hiya yakkiza ngate. n'agamba nti kyogamba kituufu kubanga ne bayibuli zaatuukawo n'omulamu zaali zaatula isa masiya Akaki te yeni. Kopa beni kopa nana hiyo bira teteri dokdang Bible ma isa masia. Ubino tunu ina. bayibuli gyenna eri original bible Bible mana tikero bino original Bible. yatuuka no mu uganda Ubino tuni mu Uganda mwaka kan. 1877 Otuni Muhammad alipachele mia bori pira biro. 1877 Alipachele mia bori pira naye njagala tunulako mu bayibuli ey'olulamu Eto amitiko inen Bible mele bla. yafuluma ddi Odonya Oba wele Luteso. onyo meteso. oba luganda Onyo Bible mele Uganda. bayibuli ya yesu yafuluma ddi Bible me Yesu odonyo wora wene. yafuluma wano juzi mwaka 66 Wora 68 mwaka pira biche lwa bora wora ni. mbuuza Ati apenyi. oyagala okutegeera ebifa ku omwagalwa omugenzi akaki Amani kaine mitu Ya. nyankopa apira tek tutola amakare kire omino amamara kaki amotyo kutoka kwani. akaki yafa Mino bote? Still alive. akaki mukulu w'obote Mino bote? zefaniya yafa okay kyekyo owulira Iwinyo kopo. ndowooza otegere kyeŋŋamba Agero ni iwinyo ngwa atia kopiu. kale wulira Amande winyi. eyo bayibuli natandika okugisoma mu mwaka 1947 Ako biuni an Bible na chaka kwana mwaka tutumia chele mia bongwen ipira ngwen. maama yagingulira mu desemba mwaka 1947 Tota wila idwemede chema nyodo maparu yario mwaka liba chele mia bongwen ipira ngwen ya biro. munamutumba bookshop Inamutumba bookshop. okuva leero nno Chakari ikanena sisomangako kambani. bayibuli ndala yonna Eti Bible baro kapata maana kwano. lwaki Pingo. nti alina neekuuma obutayongerako Ati aluoro do aluoro twal meme loginori ko mo. owulira ensonga eyo Iwinyo kopa mati ko. kankomekezeyo nakano kubanga obudakika bubuno bubulayonga busatu Wegda gikimane pia ati ana nda loko do ario adeke ken. katulabe Piraato Onen kong Pilato. omwaka ogwasatu mu omukaaga Ai mwaka pira dek ya bichel biki byawandiika engeri ya yokaana jiri alakana. essuula 19 n'olunyirwa 17 Paru ya boro, paru ya biro. abiri awo ne batwala isa 17 manya 19 n'olunyirwa 17 awo ne batwala isa n'afuluma nga yeetisse yekka omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa ekyekiwanga ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Gologoosa. Gintetero Isa kuluriyo yatari Amerikene. Owurikabelemo luni chogowi. Amele Kyobrania luni Golgota. Ne bamukomererera awo era n'abalala babiri wamu naye eruuyi n'eruuyi ne Isa wakati. Gino ogureko byat kuno kalejo jo chelario ingeri tumi kunisa tijere. Ne Piraato n'awandiika ebbaluwa n'agissa ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti Isa Omunazaaleesi kabaka w'Abayudaaya
Pilato ochokop okeri wiataria ochoni Isa me Nazareth abaka ojudaya. Kademu Isa. Ne Pilato n'awandiika ebbaluwa n'agissa ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti Isa Omunnazaaleesi kabaka w'Abayudaaya. Pilato ochokop okeri wiataria ochoni Isa me Nazareth abaka ojudaya. Awo ebbaluwa eyo bangi ku Bayudaaya ne bagisoma kubanga ekifo kye bamukomerereramu Isa kyali kumpi n'ekibuga era yawandiikibwa mu Lwebbulaniya ne mu Luyonaani ne mu Luluumi. Ojudaya pulo kwalo koman pien kana no guru isi ye richigi kere boma aduong. Dogdang riko cho elebjo Ibrania, elebjo Roma, kere elebjo Greek. Awo bakabona abakulu b'Abayudaaya ne bamugamba Pilato nti towandiika nti kabaka w'Abayudaaya naye nti oyo yayogera nti nze kabaka w'Abayudaaya. Olamdoka dongo ojudaya teko Pilato ni kuricho ni abako judaya ento ni danama nukoboni ana abako judaya. Pilato n'addamu nti kyempandiise. Pilato teta kuyeni gina macho donga cho. Soni uli atengambi. Bangyo kay wiyong amako. Nakala ko kawulire. Amitibin ko na ber. I N R kitegeeza ki? Teko perenimo. Lwaki tekiri je amakulu Jesus? Pingo G petikono amete teko perni Jesus. Lwaki tekiri Y amakulu Yesu? Pingo Y nyo ya petikono amete teko perni Yesu. Ekintu ekirala. Gino kiereda. Mwambale emisalaba. Yukunu yataria. Yesu kwali. Yesu kie. Amakulu Yesu si nze gwembulya si ye mulokozi wange. Teko perni Yesu. Pogobelo alara mana tujupireni. Nokuva ko Isa. Okutuuka Yesu okufuluma waite emyaka 15. Kyaharekana Isa tiye tunukerekana na Yesu Kristo bino oyaye onotya kumwakimya bi byonna mbimanyi era mbirina ne mu buwandiike. Jamino bishu anangiyo dakati kele ngira shwame moho. Yesu yaliwo mu biro bya Pilato. Yesu unopeti kumkara ilwaka Pilato. Laga ekyo mukitegeera. Kana mitini yangabera. Awo ndowooza owulire kye ŋŋamba. Kana ngiyo ni nyangwa amako. Lwaki kiri ayi? Ng'omyo ayitikono. Yate obanga Yesu ye mulokozi akola ki ku musalaba? Amani kano obero Yesu ene yobera lara. Poti ati mungoi uyataria. Amakulu gaakyo. Teko pereni. Ebyo biwaani ensi n'amadini bigakola okutiisatiisa abantu. Mono nyuruni dini karecheli kerote lagi otiumuchio jamini memi yojoluoro. Mukama waffe tagamba nga abantu nti mwambale omusalaba. Rote koko poko bijoni rukuru yataria. Toyinza kukindaga mu Bayibuli. Pera munyute Bayibuli. Wabula Mukama waffe yagamba nti oli bwanjagala yeetiike omusalaba gwe nga angoberere. Rote kene uko ni kangata memara. Byong yataria mere loba. Amakulu gaakyo. Teko pereni. Yeetiike ebizibu by'ensi eno. Teko pereni eni ye peko melobo. Nganze banan ng'atambula ng'ekigambo kye kyange yetabaza eri ebigere bye. Akuno kopa ene bero tara memenyo tiene. Kubanga nze ekkubo byana bero yo. N'amazima. Anabera teni. N'obulamu. Barikirikiri Omuntu tayinza kuyita mu kkubo ddala. Peti nga tara be yo kyere. Okujjako eri yateekebwa. Ni kwanyo kekeni bora kana. N R I eyakiwandika ye Pilato. Bata mobiro kyo ene yo biro Pilato. Pilato tiyaliwo mirembe mu mirembe gya Pilato tewali nsi yitibwa Bungereza. Ikara ilwaga Pilato. Ilwaga Pilato onolo momolone Bungereza nogera no. Tewali Bungereza, tewali America, tewali America, Betie France, Britain no Betie. Waliwo balo yes, waliwo egundi, waliwo ba Misiri. No Misiri na notie. Obusuli. Babylon. Omeri no Perusi. Medi karchel ken Perusi. Yonani. N'Obulumi. Karchel ken Joro. Nebyoka. Enjo amuno. Ebiwandiikibwa. Eto Jona bebo ino choni. Ya mirembe gino. Omirbe lwabini. Okumpuliriza. Akwacho tolwinya. Nsaba Mukama bankuumire. Akwacho Kankomawo. Wehaldikan. Mbagaliza okubeerawo kwa Mukama. Na atia kwa yu beda chwech. Mutunga mu Bayibuli zammwe ezimu n'ebifaananyi. Nero no Bayibuli karichelekere chala meti. Webalenyesewo nebaza omwadwa moderator. Apoya tutwalini moderator. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Akwacho nimediwenyo. Era nebaza ne ebyuma byaffe Mukama abifukeko amafuta. Dakati akwaya pi nyonywane wekacho nimediwenyo. Bikasuke enjiri ya Isa Masiya mulango n'ebweru waayo. Wekdong nijira Isa Masiya tuni lao dushu karichelekere kabira pola papat. Amina. Apoyo.